Banna itufunye amaka. Omwana bwakula afuna amaka. Tufunye amaka kyovudola bawaliwo abayina ennugu abafunye akasajja ku mutima kubanga bo bakyapangisa. Ffe tufunye amaka. Kino kiraga nti tuli beeteefuteefu okwasaganya ensonga y'obukulembeze. Kubanga obukulembeze butandikira waka. Mr. President kya muntu ekirala ennyumba gye mulaba naye twakigula ne tugula n'eno ne tugula n'eyo ennyumba eri awo gye mulaba. Era omwo tugenda kubeeramu ne offices ez'enjawulo naye tugenda kubeera ne projects ez'enjawulo omuli bannamateeka baffe n'ebirala bwe bityo. Nga bwe twabagamba bwe twali tulonkinga wano tugula wano ekifo bwe twakisooka okukilonkinga twabategeeza nti oboolyawo twalifunye ettaka ekololo enakasero oba abalala naye nga tulungamizibwa pulezidenti waffe twasalawo nti tusigale mu ghetto. Netugamba tuve Kamwokya naye tusigale mu ghetto. Netugamba tetugenda genda nakasero oba abalala katugende ewali abantu baffe. Mwatu kwe kulaba nga twajja wano mu ghetto ebwayiise oba ekavule. We would have expected that President Kyagulanyi would still be around here today. You just heard that our brother Yasin is in the grave that should be occupied by President Kyagulanyi. And that goes for all of us. Every day we get out of our homes, we don't know whether we shall go back home. So let us thank the Lord who has brought us this far. Great. A wonderful, wonderful achievement by, I think, the youngest political party, but yet the one that has created this wonderful home for itself. That what was experienced since yesterday of trying to block this ceremony was nothing but shame on the part of Mr. Museveni. And shame on him, Mr. Museveni, again. For 37 years, coming to 40, not only leading a party they say is the ruling party, but also leading Uganda.
that the party he claims to lead does not even have a kiosk. Pana nnyo okulaba nti eggwanga liddawa mu mikono gyaffe, era tusaanye nnyo okujjukira bajjajjaffe abo abalwana ennyo. We should remember very much those patriots who fought to return our country in the hands of our citizens. And by the way, even at that time, there were educated people and there were people who were not quite educated. The people who led the most effective struggle were not the educated, but the ordinary people led by people like Augustine Kamachi. Ekitegeeza abantu temuyina ki, temuyina buyinza ku bukulembeze. Mundu yokka yekola ki, yeeyina. Mwagala byoma. So, basebo ne banyabo kuva omuzungu bwe yagenda emundu ze yali atufugisa zo zasigala nga zikola ki, nga zikyatufuga, ng'agamba nti tebayita ettendekero erimu erinnya lya Idi Amin, nti kubanga Idi Amin yatwala bukulembeze mu bukyamu. Ekikulaga nti Mwami Museveni takyamanyi kyakola ki, takyamanyi kyali, takyamanyi kyali, tamanyi nti naye obuyinza yabutwala mu ki, ku maanyi. Uganda balwana okumaliriza omulimu gw'aba Augustine Kamya okulaba nti obuyinza naddala budda mu bantu. Kuva geraganya kutegeera ekigenda mu maaso, abatayina mamotoka, abatayina kintu kyonna, oba baawangula omuzungu mu myaka 62, kati ffe na buli kimu guno mwaka gwa 64 mwagala nagwo guyitewo, n'omwaka guno nagwo guyitewo, ne bajjajjaffe kye baakola kituleme, kye tukyaliko. So basebo ne banyabo, nze message eyandeese wano njagala kubasoomooza nti omwaka guno ogw'62 gwina kuba gwa kyawulantamu. Tuteekewo ki, nsalasale, tuteekewo ki, nsalasale, 62 kisobokera ddala. It's possible, it's possible. So nga sinatuula era abayenaleemu ndowooza batuufu, kubanga nawulidde abalina nga bagamba nti ate waakiri muzeeyo. So bino byonna bubonero obukulaga ti ekiseera kikoze eki, ekiseera kiweddeyo, ffe tukyabaleesewo obuteetegeka bwaffe. N'olwekyo mbasaba
era okukolerawamu sizze kuyirika platform ku lwa ofiisi yokka njagala tutambulire bufa wamu ffenna tega mulabe wa Uganda tayagala okwegatta ye mulabe tujja kutambulira wamu ffenna mu buzibu mu mirembe tujja kutambulira wamu ffenna tununule eggwanga lyaffe insha Allah. Girani Pulezidenti akulabe. Tunula wali ndina kubadde olukusaku kansala oyo Mr. President yattizaako banne ow'embuya ne buddayo musajja wa Kabaka mu busungu obungi. Please take your seats, ladies and gentlemen. The quote of the day for me is, if you don't care about the politics of your country, then you is a fool. Nobody njagala nkolera t-shirt eyo nange nyume. If you don't care about the politics of your country, you is a fool. Dash Dr. Kiza Besigye. Thank you very much. Bw'oba tofaayo ku bukulembeze bwa ggwanga lyo nga tebikwatako, nga tofaayo ngeri gy'okulemberwamu, nga tofaayo oba waliwo amadwaliro oba tewali, nga tofaayo misolo gy'osasula kyegikola, then oli mugwagwa. Thank you very much, Dr. Kiza Besigye. Fena era gwe wotunulira ensi onoosiriikireyo oliddemu ensi olukwe, n'abo abakulwanirako gwe noosirikira gy'oli obeera obasaddaase. Ono omusajja tumutabuti naye nga twakuŋŋanye. Ebyo ebigambo bye tubadde nga tuyimba ebbanga lyonna Dr. Kiza Besigye tugerena mu luzungu lwa street. If you don't care about the politics of your country, you is a fool. Not you are a fool kubanga bogamba you are oyinza otutwaliramu ffenna. No, you is a fool. Gwe ng'omuntu. Thank you very much. Ofunye azibandu matiriyo. Thank you very much. Ate bw'otukwata obulungi tuyinza n'okkuwa ekyana. Thank you my brother. Njagala obbasaba okusookera ddala mumanye nti ffe tusobola bakulembera bukulembezi, ffe tusobola bakulembera bukulembezi, naye mulina omulimu munene nnyo ogw'okukola. Era ensonga eyo mukadde waffe Dr. Kebbi ajogeddeko. Temuddangaawo ne mutunuulira Kyagulanyi yekka. No, eno struggle yaffe ffenna. So wano we tuli njagala mulabeewo ng'ewammwe, kubanga wammwe simanyi oba muntegeera bulungi. Buli wajja wano feeling comfortable, buli wajja wano weyagalire mu kifo kino, naye era bw'obeera mu kifo kino njagala omwoyo ogw'obuvunaanyizibwa gukubeereko, obeere ng'omanyi nti nawe olina obuvunaanyizibwa bwe bumu ne Kyagulanyi bw'alina ku ggwanga lino. Frank Sentence abagenda omutta si yali akulembera struggle eno. Rita abagenda omutta oba Yasiini si yali akulembera struggle eno. Naye njagala omanye nti dictator Museveni kuba mutiitiizi nnyo buli muntu yenna naddala mu abato, buli gwalaba ng'obwongo bwe bulabayo amutya nnyo. So njagala wano mulabeewo ng'ewammwe, but most importantly njagala mmanye nti Katonda gwawe ebingi ate amuwa obuvunaanyizibwa bungi. Nina esuubi mu biseera eby'omu maaso Mukama bw'aliba atuwadde obulamu. Nina ekirooto njagala nange ekomewo wano nga ninga Dr. Besigye nga nze omu ku bakadde b'ekibiina
nga mukyaliwo ng'abamu ku mmwe bakulembeze ng'abamu ku mmwe ba pulezidenti mmwe basekretary general mmwe boogezi b'ekibiina njagala nkomewo wano nga wano waagaziwa nga mukoma eri ng'ekitebe kikoma eri nga kuliko n'essomero nga kuliko n'ebisaawe mwazikako n'ekyalo tebasambirawo omupiira njagala nkomewo wano ng'ekibiina kino kikyaliwo nga temwakitunda most importantly njagala nkomewo wano nga kino kyekibiina ekikulembera Uganda kiri nsanyusa obubaka bwa Dr. Kizza Besigye bubadde bulungi nnyo oba ogamba nti eggwanga lyonna twegatte kubanga Dr. Kizza Besigye lunakyukakyuka bulungi nnyo nolwekyo enkyukakyuka zabaddemu ebbanga ddene toyinza kunyuma bigambo bya Dr. Besigye era bonna kuŋŋamba abantu Dr. Besigye y'omu kubatadde ettafaali ennyo ku nkyukakyuka za eggwanga lino nolwekyo ebigambo byatubulidde bibadde by'amaanyi nnyo si kibiina si muntu omu abajja ekyusa eggwanga tulina kukolera wamu ffenna ate omuntu ogamba nti azisimu byabufuzi oyo byayogera batabitegeera era nga bwagamba kitegeeza tuyinza twawukana amadaala ku kuzannyira naye buli munnayuganda yenna ebyobufuzi bimukwatako bw'ogenda mu dduuka ne bakuseera sukaali n'obeera n'ebisulo nga mingi n'obeera nga abaana tebasomye n'obeera nga eddwaliro tolina busobozi bugenda mu ddwaliro buliwo bifuna ebyo n'obuyita mu nguudo embi ebyo byabufuzi kubanga byebikola ebyo nolwekyo era tube babyafuzi twawukana mu madaala ganjalo ne tuzanyiramu ebyobufuzi naye njagala okwebaza enteekateeka yonna ekoleddwa tusente waffe Kyagulanyi n'abannuku bonna mu ggwanga lyonna kubanga ekibiina ekipya nekibeera n'ekitebe ekifaana bwe kiti ng'ebibiina bingi bikaddiye n'eby'omubuyiiza nga nebifunanga kitebe ekifaana bwe kiti tugamba nti bwetugenda butulabawo era bannanuku mwenna kuyongera okwogera obulungi n'abantu balire ekibiina kyaffe tugenda kukyusa